Emayoge mu bitundu bya Busoga ye wavudde omuwala omulungi Kaalaala gwe njogerako ye Jovia Mutesi nga kati ye maama wa Busoga omujjuvu. Ebyenjogera ebyakakasibwa jjuzza ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gwe tulimu ogwa Novemba omwaka ogwa 2023 wali ku kasozi e Bugembe ku kkanisa eyitibwa Christ Cathedral. Jovia Mutesi bwe yagattiddwa ne Kyabazinga William Gabula na Diop owookuna mu butongole, era embaga eno yakusigala nga ya byafaayo nnyo mu bitundu bya Busoga ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Jjukira nti Kyabazinga William Gabula na Diop owookuna okutikkirwa nga kabaka yakifuna mu Sebutemba w'omwaka gwa 2014, era okuva olwo n'okutuusa mu mwaka gwe tulimu ogwa 2023 abadde tafunanga maama wa Busoga oba ine bantu, era essanyu eryatuukiddwako ennaku z'omwezi nga 18 nga bwe nkutegeezezza Abasoga katali babuzeeko n'obwekyusizo anti nga Kyabazinga William Wilberforce Kadumbula Gabula na Diop owookuna Obusoga wamu n'abagenyi baabayite abanjulira ine bantu Jovia Mutesi. Kkiriza nsooka empiseewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsi nga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze ziri wansi awo, kuba ye ensonga zino aziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujja we ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Mu bantu abayitibwa okwetaba ku mukolo guno n'omuyimbi Jennifer Nakangubi amanyiddwa ennyo nga Full Figure y'omu ku bataalutumira mwana, wabula ono yakyamula nnyo abalabi abali ku mukolo ssaako n'abali bagulengerera ku mikutu emigattabantu olw'engeri gye yalabikamu ku mukolo guno. Chiwaire akaweta kamba de sanga ile nyama sanga kwa kuna ali wale chokya ongamba karibu unaona kadi yangu butulaga mukataga takukataga nge tenda kumanirira tenda kuta bangula no lusoko lumanyi bwotyo wife amazo okusayininga ku ata ina abajiko kirabe mama nyabo eyakula obeja kushiraba nanyanyoko ngonyumye nnyo abalina ebyokwambala bebanyuma. Maama wa Buganda omulungi Nnaabagereka Sylvia Nagginda y'omu ku baali ab'enkizo ku mukolo guno, era ne mu kiseera ky'okugatta abagole yali namuziga mu nsonga zonna. Ab'ebitiibwa awamu n'abakulembeze b'ennono okuva mu mawanga amalala nabo bajja okuweesa omukolo guno ekitiibwa, gwe wamma ne gubeerera ddala mawuuno ng'entanda okulya ekibya. Nkujjukiza Ryan Global Air Express Cargo abajja okukusaabaliza obulungi ebyamaguzi byate mu bwangu ddala nga babijja mu mawanga nga China, Dubai ne Turkey ne babikuliitira bulungi nnyo wano mu Uganda nga buli kimu kiri tereere nga nnyindo ya nte, ate ku miwendo egisobokera ddala bebakubireko ku nnamba zaabwe ez'amasimu omanye ebisingawo. Kyabazinga William Gabula na Diop owookuna awamu ne ine bantu Jovia Mutesi bano balabika bulungi nnyo okuzaama ku mbaga yaabwe ne balyoka balumya abayaaye ng'enjogera y'ennaku zino, wamma ng'obakubako emmunye n'obanyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Namungi w'omuntu gw'enkwoleka era akwatiridde ku mbalama z'oluguudo be bantu ba Busoga abaali tebafunye mukisa gutuuka ku kkanisa awaagattibwa abagole. Olwo bo kwe kusalawo abagole ebirozo babe bakubireko mu kkubo. Kyabazinga ne Jovia Mutesi bwe baali bava ku kkanisa e Bugembe okubagatta baaseeyeeya mpola mpola ate okudda mu lubiri lw'eyigenge gye bayaniririza abagenyi baabwe.
entambula abagole gye batambulira bwe bali bava e Bugembe nga boolekera mu lubiri eyigenge eno yeewuunyisa bangi era yasigala ya byafaayo yakutenderezebwa abaliwo n'abaliddawo nga bagobye mu lubiri eyigenge bakkalira bulungi era n'omukolo gw'okusalako ekigye gwayindira Beppo Kyabazinga ne mukyala we okwogirako eri abagenyi baabwe. Sikulwise ate kankutwale butereevu ku Kinyusi oluvannyuma lw'embaga gy'enkulu gy'edda okuggwa ate waliwo munnamateeka amanyiddwa nga Malema Biriizi yakawaŋŋamula nga bwe baggudde emisango egy'enjawulo ku bantu bana okuli Kyabazinga mwennyini ne Ine Bantu Jovia Mutesi n'abalala babiri okuli Maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda ne Ssaabalabirizi Kazimba Mugalo. Kankuweko munnamateeka ono ng'attaanya ensonga eyamuviiriddeko okutunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu okuwawaabira abakulu bano mu mbuga z'amateeka. Era twakava mu lukiiko olusembayo olukiiko ne lusekendinga ne lusanctioninga emisango 5 ku bantu bana. Abantu abana abajja ovunaanibwa essaawa enaaba etuuse kuliko Kyabazinga yennyini bwe bapoosi Nadiope, kuliko omuwala Jovia Mutesi oyo omukazi, kuliko Kazimba Mugalu, kuliko ne Najjinda Sylvia. Abantu abo tuzudde emisango 5 egisaana baggulwako anti beegasse bonna ne bakola ekibinja ne bakola gang ne bakola obufumbo bumanyidde nti bumenya mateeka notisi baazibawa balooya babawandiikira ne babukola ku mpaka. Kati emisango egyo ttiimu ekkiriza nti giwaggulweko era tunafuna obudde obwabbize bubadde bukyali bungi newe yonna bukitubadde bbize nene bukitulina kooti nyingi n'ebikola bingi tulina East African Court ziringa bbiri kwetako teekera nnyo naye n'obudde obunafunira emisango egyo gijja kubaggulwako. Nkujjukiza Ivy Properties Limited abeesimbu mu nsonga z'ebyettaka naddala mu kugula n'okutunda bakuyambako okukulaakulanya ettaka lyo okukuzimbira n'okukufunira enju ezipangisibwa okugattako okukuwola ensimbi okuviira ddala ku mitwalo 20 okutuuka ku bukadde 10 eza siringi ya Uganda. Bakubireko ku namba zaabwe ziri wansi awo omanye ebisingawo. Mbu kigambibwa nti Kyabazinga yali yagattibwako dda n'omukyalo omulala eyo mu ggwanga lya Bungereza. Omukazi alumiriza nti ye yagattibwa ne Kyabazinga mu ggwanga lya Bungereza amannya ye Alice Nadiope. Obujulizi obw'essimba ku nsonga eno tebunnavaayo bulungi era bwe bunaaba buleeteddwa Jamii TV byonna ndi wakubikuviira ku ntono. Munnamateeka Malema Biriizi ye yalambuludde bulungi obuwaayiro bano bwe bamenye mu ssemateeka wa Uganda mu tteeka erifuga n'okuluŋŋamya ku nsonga z'obufumbo. Egisaana baggulwako okusookera ddala baguyita fictitious marriage gukontana n'akawaayiro 8 aka Marriage Act nti oli wajja n'akola obufumbo ng'akimanyi nti bwakimpatira naye n'alimba abalala nti butuufu asibwa emyaka 5. Waliwo obufumbo bwe bayita bayigame ogenda mu bufumbo nga okimanyi bulungi nti olina omuntu omulala gwafumbwe gwagattibwa naye empeta. Akati ekyo kikontana n'akawaayiro 15 aka Penal Code ne 41 ya Marriage Act. Kakati waliwo ogenda ovunaanibwa omukazi okugenda mu marriage n'omuntu omanyi nti mufumbo ebyo byakiyakoze ndowooza ka section 42 ya Marriage Act nakyo ekivunaana era n'emyaka 5. Akati Kazimba ajja kuvunaanibwa omusango gwe gwokuna ogwa officiating a marriage okugamba presiding over marriage jama y'obulungi temenya mateeka nga era etteeka likigaana era Marriage Act era musibe emyaka 5. Kazimba yawandika ebbaluwa kimanyi bulungi eri obufumbo bwakolebwa naye yazze n'agamba nti agenda kukola omukolo. Akati ye Najjinda tumugase wamu ne banne babana conspiracy to commit felonies ng'ekyo kiri kontana n'akawaayiro 3 aka Penal Code Act. Tebeegasse bonna ne bakola ekibinja ne bakola gang ne bakola obufumbo bumanyidde nti bumenya mateeka notisi baazibawa balooya babawandiikira ne babukola ku mpaka. Kati
emisango egyo tiimu ekkiriza nti giwaggulweko. Ekitundu ekisooka ku mboozi eno kankiwunzikire wano singa ensonga zinaaba ziri nyinkandaggo. Jamii TV byonna wendi nanti Ssemutegutegu kutuka mugongo ng'omulimo gwe baagutuma tegunnagutuukiriza. Oli ku Jamii TV agondegonde omuterega.